ku mbeera butya bweri eyo obudde bwa kafi buli butya bakyabakwata be baguddewo okutandika okukola emirimu bakakkalabya. Robert Mutebeka tumwegatteko. Abalabi baffe aba So TV tusanyise okulabika ntubuzeemu okubasinkana mu mawulire gaffe omunnyo okusatu. Amawulire ge tufuna ssaawa zino okuva mu bannaffe aba poliisi okusinziira ku message eva ew'omwogezi wa poliisi mukulu Fred Enanga tutegeezezza nti His Excellency President w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero alonze Major General Geoffrey Tumusiime Kasigazi okubanga yaze mu bigere bya General Rokechi eyava mu bulamu bw'ensi eno nga Deputy IGP aba amyuka mudumira poliisi eya Uganda. Agamawulire ga twakagafuna ssaawa zino Major General Geoffrey Tumusiime Kasigazi alondeddwa nga Deputy IGP oba amyuka omwogezi amyuka adumira poliisi ya Uganda. President Museveni akozesa President ow'eggwanga Uganda ayongezaayo contract ya Commissioner General owa ssaawa zino gwayinza okugamba nti gakagwawo. Abantu babadde beebuuza nti ani alidda mu kifo kya Rokechi mumutegedde olunaku olwaleero President amwa appointinze. Ssaawa zino tukyagenda maaso n'okubatuusaako embeera eriwo nga President amaze okulagira abantu bonna bave mu ggalo okujjako ababoda bagende maaso n'okukola emirimu gyabwe. Nga bwe mulaba wano saidi wano wetutunuuliza kamera wewali ebifo ebyenjawulo ebikyakalirwamu abamanyi Nankulabye nga bwebeera. Wano wewali obaolyawo obufo buli obwalagirwa era nga wansi awo bemulaba abo abatudde be bannaffe bagenda mu maaso n'okulabika nti bakola gino emirimu gy'oyinza okugamba nti twagikazaako ejaffe basinga babayita banneeko abamu babayita biki naye nga sekitazi zonna njagala okutegeeza nti zagguddwawo kaakati n'abo babadde mu nnyonta ey'okulabika nti bajja okukola emirimu gyabwe. Kaakati President nabo yabagambye nti bwe tubanga tuguddewo ebifo ebisanyukirwamu nammwe mugende musanyuke nga bwe musanyuka era kyekiri awo wansi. Tetujja kugendawo naye kamera ndowooza ebalaga ekifaananyi ekituufu. Tujja kutunuzaayoko katono tubalageko ku kiriyo nga tetunabalaga ate ku kiri ku ludda olulala olwa Nankulabye kubanga wano wo oyinza okugamba nti oli Las Vegas, New York oba ebitundu ebirala naye nga ekiri Nankulabye kye kino kye tugenda maaso n'okubalaga nti kumpi buli wooyita owulira kidongo kyekisindogoma eggwanga maaso n'okulaba kiki mulaba kyekino. Embeera yeeno eri Nankulabye mu bifo bino ebiri mu katawuni kano era nga ekiriwo kyekino nga bwe mugenda maaso n'okulaba abalabi baffe aba So TV. President eggwanga yalitadde kaakati abadigize abeekolera egyo gye mumanyi gye bakola bonna bagenda maaso n'okulabika nti bagenda maaso n'okukola ebyo nga bwe balaga naye nga Nankulabye ye yakyamuse dda nga bwe mugenda maaso n'okulaba badigida. Muzeeyi President eggwanga yalitadde nkulaba watandise dde okweyagala. Yesu era yatukuze bulungi nnyo kati tusooka kulya kamere tuoke tudde okunywa. Abantu ndaba baagize dda ebimuli byatandise dda okulabika nti bidda ku makubo. Ebimuli obitegeera era bye wali biyitirivu nnyo. Ate wane waffe wane Nankulabye kyokyayitiridde kyoyagala kyokwatako naye kati tusooke tulye. Maama oli oti lockdown ekuyisize tempisiza bulungi naye kati President yatuguddewo tuli fine tuli mu kukyakala. Bitambula bitya? Si bubi. Abaana mbalaba bakomyewo ku nguudo. Bakomyewo era tuli mu kunywa just tubadde tuze kunywa wano ekyokulya. Customer ali ati ono? Nali bulungi. Omusanyusa? No. Yeah, no. Tanaba kukyamuka? Tanaba naye nga bye.
embeera yeeyo Nankulabye eyo tebulwamu ebyo naye nga twagadde okubalagako konti President yatadde eggwanga Uganda bw'abanga yatadde eggwanga Uganda akitegeeza nti sekitazi zonna yazitadde bulijjo be tulaajanira okubata bonna yabatadde nga bwe mugenda maaso n'okulaba olukuubo luno lwolaba lwonna lujjudde olukuubo luno lwonna lwolaba lwonna lujjudde nga bwe mugenda maaso n'okululaba lwonna lujjudde bannaffe bonna be baatadde bali wano mu lukuubo luno nga bwe mugenda maaso n'okulaba abalabi baffe abaso TV naye nga kino kyo kiri Nankulabye nga bwe mugenda maaso n'okulaba mwenna abatulaba munnyo okumakya embeera yeeyo nga bw'ogiraba nti babatadde kati buli omu akola kyalina okola batandikidde mu gaasi ow'amaanyi naye nga eyo nga tuvuddeyo ko bizinesi yo eri etya Nankulabye bizinesi zo ziyimiridde zitya Nankulabye nga bwe mulaba wano bannaffe bano abagenda maaso n'okutunda ebintu eby'enjawulo abagenda maaso n'okutunda engatto n'ebirala nga balina ne bannaabwe ababayambako bonna mulaba bagenda maaso n'okulabika nti ate bakola bizinesi ssaawa tulimu 3 naye olaba nti eno yo wakyamufu obudde bulinga nga obukya obuki wano Nankulabye President eggwanga yalitadde bizinesi stretch netunda engatte muli bali kwata omuliro kati eyo tuvuddeyo abo bali mu masanyu kakati abagenda maaso n'okukola ate be bali erudde eno wano ku Erioti abatunda ebyokulya be mugenda maaso n'okulaba motoka zo zitambula takisi zikyatikka ne gye buli eno ne booda entonotono nga mumanyi nti ne bwe gwaka gutya kakiro tabulamo mpulukutu z'emisota zikyagenda maaso n'okulabika nti zikola naye nga poliisi tutegeezezza nti bawadde President report ku booda era ajja kuvaayo obaolyawo ne kyaba asazeewo naye nga kyetulaba wano ate kyekino nti bannaffe abatunda ebyokulya ab'amaduuka abaaki bonna bagenda maaso n'okulabika nti bakakkalabya emirimu nga bwe mugenda maaso n'okubalaba ate nga n'abagula bagenda maaso n'okulabika nti bagula era nga bwe mugenda maaso n'okulaba wano Nankulabye wetuze olunaku olwaleero okubalaga butya ensi ate bwe yakyamuse nga President asazeewo nti eggwanga liggulewo nkugambye nti abatunda ebyokulya bagenda maaso n'okutunda stretch eno yonna wano twakazaawo lyakasiiridde olaba nti abantu bagenda maaso n'okulabika nti beya ensi eggwanga baligudde kakati kyekino kyetugenda maaso n'okubalaga ssaawa zino era kyemugenda maaso n'okulabika nti mulaba nti abantu bazeemu okulabika nti bakola bano abataasobolanga kulabika nti bagula ebintu ku ssaawa 3 kati obalaba basobola okwegulira ku byokulya ku ssaawa 3 kubanga banyuka leeti eggwanga lyaguddwawo kyekiri wano abagenda maaso n'okutulaba omunyo ku 3 twagadde tubalageko ko ate ekitundu kyeno kyo kiyimiridde ekitya muzeeyi gyebali akakoko ndaba okokesa maanyi kasiika mukama wange eggwanga baligudde bitambula bitya sofa embe ginatambula bulungi era gikyaliwo egityo naye nga balya mutindo gwaffe kyekibaviirako okulya balya kuba tukola bulungi embeera tubali tugimiisinga naye kati era abantu tebanadda nga we baali kati tulinda tulabe embeera wenaatereera era tukulabe tugumagumako mpolampola mwajongeza bbeeyi oba yasebo singamba enkoko ye bbeeyi yayo era gye tutundirako mukama wange tukola mpolampola ate mwebali kusaba nti twakomyewo twasabye era twasabye muzeeyi n'atuggula tweyanza nnyo tweyanzeeke Rita Kabya saasose kulamusa kubanga ebimuli biri bye byasoose okuntwala naye nkulamusizza nnyo nnyini ddala n'abalabi baffe abaso TV ekiri wano kyekino nti abantu bazzeemu okukola amaduuka magule takisi olaba zikola ne bodaboda ensaamusaamu nazo olaba nga zikola n'abantu ba bulijjo olaba nti mu tawuni eya wano we tuli bakyaliwo buli atunda kyatunda yakomyewo ku luguudo okulabika nti atunda amayuuni atunda lumondo ow'ebikuta atunda muwogo atunda buli kimu gwe kiwali olowoozezaako wano ojja kubanga okifuna kubanga eggwanga lyagenze maaso n'okulabika nti liggulwawo era bizinesi zigenda maaso n'okulabika nti zikakkalabye bizibwa eno gye tuli olunaku olw'enkya tujja kugendako mu bitundu ebirala naye tubalage embeera butya bweyimiridde n'olaba nti ku siteegi y'e Nankulabye ate abantu bo bakyali bangi abalinda emmotoka ezibazaayo ewaka
kubanga obudde bwonna we batuukira tewali agenda bakuba ku mukono, tewali poliisi egenda bagamba nti mwatambudde kiro, tewali agenda bagamba nti ate obudde nga bwagize. Nedda, abantu bali mu ssanyu, abantu bali mu ketalo. Nze neesunga kintu kimu, neesunga overnight enasooka wali ku House of Prayer Ministries Makere Ekikoni. Overnight enasooka enaaba etya? Nze naawe omusumba Bujengo yalina okutulungamya ku overnight enasooka, kubanga buli kimu ekyateereddwa tulinze bulinzi okusaba okwo okw'amaanyi, naye nga tetunnakutuukako olunaku olwa Sunday. Mbajjukiza nti kwebaza emyaka 11 egya House of Prayer Ministries, era tugenda kwebaza wali Makere Ekikoni wetusinkanira ate emikisa na buli kimu wekitokotera. Rita Kamya kankudiza omuzindaalo.